ebya namba bino siyagala nnyo bikiriza naye kyolina okubanga omanyi buli muyimbi ali wano mu Uganda you are number 1 Neymar mwe number 1 yeah man yeah. Okay. I'm a number 1 superstar. I see you. Thank you, big man. Thank you so much. I see you. Yeah, man. Nakugambia koti I'm a Ugandan. I'm back, basing in Uganda, but I'm gonna be working in South Africa. Ngenda kubeera mu Uganda nga mwembeera. Nilo kwa company zange ziri South Africa. Timu Kaumbi mimi jange kwa gitambula bulungi. Kitegeza ngende South Africa ku shootinga video zange kukeberako kubigenda maaso mu company yange ndi mu Uganda. I don't go anywhere. Okay, Neymar wasoma paka cha kumeka. Era wasomera mu masomero ki? Munange no mu Uganda ono sasoma nnyo. Naye ate bwe South Africa. Nina ne degree mu kuvuga ennyonyi. Obadde okimanyisha. Anti nabaga nkuba muziki. Hey. Jibala makambe mu kamera zo. Agandwa speed wadde nene. Jangu tumalirize. Jibala leka. Jangu tumalirize. Jangu tumalirize. Jibala nkomeza. Jangu tumalirize tofaayo. Tuli ku sorry. Tuli ku extra Mugoba Nsonga. Jangu tumalirize. Okay. Don't worry my brother. Nkomyewo badna. Obadde ki? Nsanyuse nnyo. Kibazo kyomuza kimpadde vibe. I know. Kuba gomanyi omuntu wakabi nze yava mu ggwanga lino nga tosomye nnyo. Notuke South Africa. Ate nosoma nnyo. Mu kuvuga ennyonyi. Nzibuusa bitya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Banirizaako ku extradigest Mugoba Nsonga Ibrahim Kasage manya gange. Tuli ne muganda wange Dickson Buwembo. Abasinga gwe bamanyinga Neymar nga wangalira South Africa naye nga mwana muna Uganda. Nkwanirizaako ku show nsaba obuuze ku batulaba. Okay, thank you so much. Uncle Ibula. Mbalamusizaako mwenna abatulaba wano ku Mugoba Nsonga esinga number 1. Ibula. Obulambo gamba. Oli wakabinyo kyonna okubanga omanyi. Oli bulungi. Very clear. Ate bemba nayo waliwo kigana. Kitambula kitya? 120%. Wemba mu Uganda kitegeeza tekyali 100 yongako ne 20. Mba 120%. Sasa kamba 100. 20 enevawa. Uganda kuba mwenzalibwa. Wasomera mu somero kya South Africa degree no yokuvuga ennyonyi. Anti kati amasomero ge tusomeramu gabaganjawulo n'amannya ag'enjawulo. Yeah. Yo somero mwasomera baliyita bata? Somero lyange nasomeramu South Africa. The somero lingo katika nkutandikire ku from level eri down. Ngoga nti eno level eri wansi nga oba kitaba mu Uganda bakita bata kivudde mu primary level. Ndoza mu luzungu kiba kitaba mu Luganda. Kiba kitya mu Luganda. Eddala lisookerwako. Aha, so na somera kusomera balita bagitanga njaga kutandikira wansi erinnya limva mutwe ya Rabbi Ibula. Anti kati wembe Uganda atensoka nembyerabira nenjagala Jabulani High School. High school eyo yali ina primary level ngena ne high school. You get my point? Yeah. Kati awe nasomera nejuga ndiri betusoma sibye bine bingi ebyawa ne Uganda. Kiva nti Uganda eri musoma hanze. Uganda no soma no funa certificate yennyonyi nga nyina lunajo kunkyali anjakola ka certificate yange yennyonyi. Sibino sibya kusaga, this is serious issue. Kati kitegeeza kinti oba osomye nnyo buli kimu n'okisoma ne kikudda mu mutwe mpulana bagamba oba kitabate n'osoma buli kimu. Naye eri osalawo noga kati njaga kusoma kino naddala after primary level. So bw'ova mu Jabulani High School eyo primary n'ogimala. Kati nengenda ku UNISA. UNISA zizibanga bolagamba wano Uganda omuntu akitegeera like Makerere University. Yeah. Nengenda ku UNISA ne ntandika okusoma ebyange zinayagala nnyo nzi ndi wa malala nnyo kyonna okubanga omanyi nze singa government ekkiriza. I have to make my private jet here. Nze njagala ennyonyi yange. Why do you want to make a private jet here? Kubanga njagala kubeera nga kwa kati nasoma ebyennyonyi naye siina wengenda gye sigenda kukola mu government wano bampe ntuvuga ennyonyi. You never know. Kubanga eswaga liri waggulu ndi muyimbi wajaga ajja kutomeza abantu. Naye sobe navuga ennyonyi yange. Ne bwe tuyamba tuwogala ne bakyali bange tuli mu nnyonyi. Teri akwatako. Teri akola ki? Yankwatako.
kati so ebintu bifanaganako ng'ebyo. So wa graduating mwaka ki mu by'okuvuga ennyonyi? See, long time ago was 2015. Yeah, it was 2015. Was, if I'm not mistaken, it was June. If I'm not mistaken. Mu June no graduating no funa degree mu kuvuga ennyonyi. Nnyonyi zino zirimu ebika. Tezibaamu nnyo sina bya degree nnyo kale mbozo gita degree mu Uganda ne batuwa certificates. Yeah, batuwa certificates. Kati nze nsobola okubusa ennyonyi tali nga Bambadia okubeera kuba siri senior captain. You get my point? Yeah. Naye ennyonyi ezisookerwako vuga abantu 8 okitegeeza zinga style za helicopters onsobolera ddala bulungi. So kati gwe gwayitibwa atya mu lulimi lw'ennyonyi? Ndi captain. The captain is not a senior captain because sibeera kunyonyi every time. Kati ngebe wazze Uganda osobola okubeera omunoga nti ono omugoba w'ennyonyi eno kibulamu oba byaddala. Omanyi kyenda soso okulaba nga nakatula kankwe kyokulabirako waliwo omuvuzi w'emmotoka z'empaka omu sigenda kwatula amanya ge mu Uganda musajja w'amaanyi twaliko naye mu mmotoka nga waliwo atuvuga n'agamba kibulamu ng'atudde butuuzi bwe twavaamu twali tugenda Mengo ne mubuuza lwaki muzeeyo ogamba ekibulamu n'agamba nti nze omuntu ayingiza jjiya wa breakingira wakolera ki byonna mba mmanyi olwaki experience. So kwe kubuuza goba munyonyi ng'omuntu ali mu kusaabaza ennyonyi eyo osobola okumanya nti ono kibuzeemu babiki. Ekisooka obukulu nga nkuzeeyo ku mmotoka oyo kyayogera ebintu by'okuvuga byonna kasita omala okusoma by'ogenda okuvuga ebiddako bibyo kibeera mu ggwe. Buli muntu alina envuga ye. Buli muntu alina buli muntu alina envuga ye. Kwa munyonyi batulagirira bw'ogenda okukola buli kimu kuba bya setup omala okusettinga ennyonyi n'ovaayo n'otambula n'ogenda okola n'egenda yokka n'okola by'oyagala ebyaddala bulabika nawe anti ekyo bw'okyogera saakuwakanya nalaba omusajja ng'avuddeyo bano ab'ekikoofiira ng'azzeeko gye tuli eno. Nze nja kulaga ebintu byonna nja kulaga posts zange nga nvuga ennyonyi kulage buli kimu otege nti byokugaa this is real. Mpulira akantu ako kateeke mu nsawo. Okay. So ogambye kati gw'oli kapiteni w'ennyonyi naye is not a senior captain kubanga practically sibeerako nnyo ku nnyonyi nti mpa nnyo music ne company yange obudde okusinga kubanga okusaaba omulimu e South Africa ogw'okuvuga ennyonyi nga taatawo si Mubuwa ne jjajjawo si Muzulu si Mukosa oba si Mukosa oba nga si Mukosa culture yaabwe buli kimu kye boogera Kosas Zulu bali straight wabogera nga kwa bogera mu slow a bit sambo nani ninjane omanyi entegezeza sapira yapira ate ngani yasomesa yibula banange yasanga obuzibu kuba oyigirawo si yapira leke ndi bulungi kitegeza yapira yeah so nti ebintu kyemmanyi ku South Africa ngoyine empapula pepa wakawo nga agamba nti South Africa born Uganda olaba bategeza ki nti empapula zoyina tugeze olina ID nga nze everything naye nti oli munna Uganda ba Uganda but oli mu SUUDI okozesa ebintu byabwe tebakulimba tosobola kuvuga nnyonyi yaabwe era olina gulayiyo. Ennyonyi eno wali ogibuusizza bbanga kyeppanvu nga nze bino bintero gantu nti nali nvuzeeko emmotoka okuva wano e Kampala ekiwanvu ennyo ne nnyenda paka Mbale gwe wali ovuze kiwanvu navuga okuva e South Africa okuva bayita okuland Fontaine nengenda e Durban nenkomawo nengenda e Port Elizabeth nenkomawo. Olwo ng'olinamu abantu bameka? Olumu kati ndaddala mu kaseera ako okukubanga batutraininga tubuuka naye tetubuuka nnyo long distance kati time eyo nze nayagala kuvuga distance zange era byonna nze nawa was my payments nasasula ngende ziri different ndabe ekikigenda mbole ennyonyi enyegenye etya ennyonyi ekankane bwe tukampewe nyingi okukola otyo okukyusa naye wano baba muyiga nga toli sponsored by government olina okubaako limit bwe mukoma kati kyokulabako ndi wano naye nga nyina okuvuga ennyonyi mpaka Mpigi n'omulala n'avuga nga tudda. You get my point? Yeah. Mpozi nekera tufokasinga nnyo mu bitabo mu kuvuga ennyonyi tufokasinga nnyo mu classes. Yeah. Singa ennyonyi zino zisinkana nga zakuyisiŋŋanya embereberere. It's not easy
ennyonyi okusisinkana bwe ziba helicopter kwa nze ndi professional about helicopter and everything helicopter tuyisinganya bulungi nga bona ayisinganya ne boda emusolo kuyisinganya naye toyinza kunga nti ennyonyi y'abasaabaze zisse zeetonoddemu bweziti eyo bafight baba tebagenda kuddamu balaba mulamu wamu so helicopter bezisinkana mukola mutya like ffe ku ttaka tukozesa indicators osobola omuntu indicator ayise osobola okulaga indicator nti nzire eno osobola oku brakes n'omyusa amatala nti ono asiba eyo kibeera kiti ennyonyi zina amataala zina lights zina n'eŋŋombe nno munnange omuntu atakimanya alina okukimanya ennyonyi zirina eŋŋombe ebyo babikola for emergency singa wabawo ekintu mutuufu nga kizze nga tolina bwinza kyewala olwo olina obikozesa ebyo njagala kutumira abantu bano wammanga njagala kutumira abantu waliwo omwami akola mu Uganda Airlines, I'm forgetting your name, naye nga oli omu ku pilot ab'amaanyi era nze abanvuga jo nga nzija was great bavuzi banyonyi balungi. I forget your name, my brother, but you're a good man mu Uganda Airlines. I'm forgetting your name, but you're a good man. Kutumiddeko nnyonyo erinnya lyo lya it's a Christian name. Tujjadde tumiddeko nnyo. Njagala kutumira waliwo omukyala abonga bu helicopter wano e Uganda, nkwerabidde erinnya nayo nkutumiddeko nnyo. Ate abo bajje banneekwateko nno kuba nyinamu extra skills eziri extra nga bukimanyi nti njigidde ku mawanga malala nange nyina bafunamu some skills ngati nabo bawe skills zange tugambye ennyonyi erina eŋŋombe helicopter erina eŋŋombe naye tubikozesa nga waliwo mutufu nga biganye tukoze communication tewali kisobola kati kuyamba kabona gamba nti mbadde mvuga emmotoka naye nkube eŋŋombe biganye kankube enduulu se ennyonyi erina eŋŋombe naye ennyonyi ekola ddi nkugambye singa wabawo something nga tokyasobola kukontrolinga that time euza nokonga nawe nyina wogana sinafuna mukisa kuyingira mu nnyonyi masa bayitawo batya mpozi baguni batula abagoba bawe bayitawo batya kati yibula kyogamba bwotula mu motoka yo wotudde bayitawo batya mu maaso g'emmotoka ezo bayita plane control awo bagundi batula wetutula bulungi noyandi kati era nga otudde wano mu butebe bwaffe bulungi nonga nti kapiteeni akolera kino ono akolera kino biwanvu so kano banatusasire ntufuna time ey'okwogera ate ku mirimu gyange egy'ennyonyi si time Neymar omulundi gwenkomawo SUUDI nenkusangayo njagala wali practical tugenda ffenna ate ebyo byensinga okwagala omulundi tugenda wali ku Landfontein Thank you so much. Njagala tutunuulire omuntu ng'ennyonyi zino zeegoberera ng'helicopter ffe mu mmotoka ku luguudo bw'olinnya brakes ematala gamyuka ennyonyi kaba kabonero ki nga zeegoberera ennyonyi ng'oli alinnye ku brakes zaayo ennyonyi eyina nakirabanga edda ku ambulances eza Uganda edda naye katusiza nnyo embira ambulances bateekako ebikubo bino ebiwanvu erina ekitaala naddala ng'ezo helicopter erina ekitaala erina ne light ennene so ogikyusa n'ogikuba mu muntu ennene like kubanga bw'onaakozesa eŋŋombe kyaloga nti ekkuba eŋŋombe kiba kirina okuba ng'ombe talina kyetayina ekiri muno ekiyinza okuyamba erina indicators nga bw'onaayisa biki ebyo era bw'oba obuta nedda nti ate eyisa biki nga bw'onaga ebintu ebyo byalina okubaawo naye obikozesa nga mu butuufu byogenda okukola bika nga bw'onaga nti mbadde nvuga mbalaasi ngenda naye bano abantu bwentuuse embalaasi eganye ne overtaking tesiba nsi kyagisika naye egenda onakogogana sabo munvire you get my point kayobikozesa kubanga ebyennyonyi obikozesa n'oteekako amanyonyi neeyakanya ebitaala byayo n'oteekamu amataala gali amangi buli kimu okulaga nti there something danger n'okola communication ne giwavudde control abe nti osobola okuyambibwa you get my point naye bwe kitaba ekyo toyina tebakulimba mpozi nga oli mu firimu obanga waliwo ekyagudde mu ggwanga ng'obulumbaganyo obw'amaanyi nti Abayisirayiri nabyo labanga babyogeredda nga nkula nti balumbye bazeyo nga tetukyalina kyakkola nyo tetusobola kusisinkana okujjako era nga mwakitegese nti katuli bakiyita omwoleso mu Luganda
exhibition tuli mukwolesa okulaba conference wakati South Africa zine ekintu ekyenjawulo South Africa bagazisa abantu okuyingira amagye bagazisa abantu okuba abapoliisi bateekawo buli luvaira myezi 3 bayina ebitundu bye muti kati abantu bonna ne bajja ne bava bagala okutula mu nnyonyi ne bazitulamu bagala ne babayigiriza abatula kuzitanka amajegera bagala okuyiga emundu bagala okukola biki for free ne mubeera nga mutegere nti abamagye tulina okuba nabo bantu nga ffe ate twagalana nnyo okitegere kyenza ku nnyonyi ati tulinamu tetulinako buzibu nawe ayagala okujoininga amagye era oli fine you get my point ebyo bibeera wano some bana Uganda batandika bikola simanyi ennyonyi okuba advance ennyonyi zikola U-turn zitaninga it's not easy okujjako ng'ekyali ku ttaka ng'ekyali down awo okuba advance etaninga ennyonyi tekuba advance ekola bukozi ttaano tekuba advance ne advance kyengayo okunyonyi nti bw'eba ekyali wansi esokuba advance esobola okudda emabega naye tesobola mu bbanga tesakubiramu advance ngeri mu motion ng'etambula tosobola lwaki simanyi awo kyaka bakola ennyonyi ibula tekinologi w'ennyonyi saamumanya nga bamukola naye sikyo tekisoboka olina okusala amagezi okutaaninga ennyonyi nga wetuwulira nti trailer ya Gia 16 ennyonyi ya Gia mmeka ate nno bino tebirimu nnyo Gia bino si bya Gia nnyo bino bya buttons ezikontolinga nakati maze okunyiga button n'otambuza nga olaga nti vuga emmotoka yange eyati automatic okitegedde wana ebigere byo biba bikola kibirinnya ku kiwansi kati nze nkugambye nti wewe ovuga ennyonyi ovaawo notama nogenda kati bwe mavudde ondeseko jjinja muntaddeko ettofaali mukati ennyonyi yeetwalangedde bagamba nti gundi egize ebyo tebisoboka okitegedde ennyonyi yakukontolinga nti kati ndi mugondi wala notanga okumanya nti kati oba bad weather ennyonyi erina okukyukamu oba okudda waggulu ennyo oba okukkako wansi notandika okunyonyola abantu what is going on boba ovuga abantu naye nze siri qualified okuvuga passenger like abangi nga bolaba bombard yeno ng'ovuga bameka nvuga ennyonyi nga bw'ogamba nti private jets ennyonyi ezitasukka bantu 3 age mazima amatuufu kosi yali yabbanga ki ey'okuvuga ennyonyi gye wasoma was 3 years and a half 3 years and a half yeah 3 years and a half nga musasula sene meka fees bwe mba seerabidde nga ndaga nti ebintu singa mbyerabira mba nyina okutandika okeba naye nze nkakasa kosi yange yasooka okuvuga ennyonyi nateekayo randi oba gyali emitwalo 9 n'ekitundu jarandi mba seerabiddeya something like that naye tujja tusasula okusinziira buli mutendera gukyuka wano nga bwe tulina nti school of health science school of journalism school of engineering yo essomero ly'ennyonyi baliyita batya school of what institute of what kati gwe tomanyi ennyonyi bagiyita mu luzungu ennyonyi bagiyita batya mu luzungu aeroplane school of aeroplane okay kibulonzise yubula toli mwa tulina Dickson Buwembo abasinga gwe bayitanga Neymar singa gwe bayita Neymar my brand is Neymar abantu bampita king of life Neymar yeah man twasamba ndio kulabagana nasidda nnyo ndowooza yali show ye South Africa banayo bayabadde yani manyi tuba ku show nyingi naye ndowooza like 6 months around awo twasembayo okulabaganira tuzzeemu kulabagana lwaleero ku Serene Kampala wazekola ki Kampala mu Uganda really nakomyewo mu Uganda ate Saturday South Africa naye nga milimo gyange gijja kuba gitambula bungi South Africa naye nga mba Uganda to South Africa remember mbadde mpadde nnyo South Africa time more than 10 years nga ndi eyo nga ndiyo full swing kati nengamba nno ekisinga obukulu kubeera ku ground as my fan in South Africa abawagizi bampagira mu music ngabanga Neymar ne wachi music watakuba ku TV ga Uganda atakuba ku radio za Uganda chichi WhatsApp kuba nze one of the best artists in South Africa bwera bogenda mu commentaries abana Uganda bagamba njagala yo mwimbi waga Neymar wali you get my point naye nga Uganda temumanyi nnyo kyenyiza okunyonya nti nakomyewo okusobola okupromotinga music wange abere ku ground ate nefuna ne big chance ne chali wange Uncle Palaso omanyi Palaso witwa kubya kayimba ko mutawane bakaita ntagulula kakabi ne video yafulumye
so ne Uncle P nangamba this is mega man tulina okubanga tukikuba mu Uganda nolimba tulina odukola concert egenda okuba big South Africa, Uganda, America, Nigeria and everywhere. It's a big tune bro. Olumba lumaze banga cha? Right now 3 weeks nga tulutadde ku social media kuzanga social media zange naye kutandika okuba kati tuluta ku TV ne ku radio. Really is 2 days now. Okay. Yeah man. Palaso nga tannaluteekayo ku social media ze? Jeruli. Yalutaddeyo? Yeah, genda okebereko. Yalutaddeyo. Yeah. Olumba lukwata kuki? Ntagula is a love song. Yeah, luyimba lwa mukwano. Omuntu yena yenanga oyo kuba tutambulira mu love. Yeah, chintu kyonna kyoyagala kyetaaga okuba nga kisumululwa ne kikutuukako. That is Ntagula is meaning open for me like nzigulira awo. You get my point. Yeah. Tuli ne Dickson Buwembo aka King of Life aka Neymar muna Uganda naye ng'abeera South Africa straight away Johannesburg. Obeera Jobaga? Yeah, Jobaga. Wonna mu Jobaga? Jobaga mbeera mu katundu abasinga obungi ke basinga okuwa respect kamaanyi nnyo kali very very massive bagita Santon. Oli Santon? Ndi Santon, olimanyi nawe. Kyakifula Santon eyakabi? Santon mosanga oba kati nga bonagamba nti buli muntu ayinawo kyagamba nti ninawo oba nti njagala kubeera safe nyine emotoka zange ez'amaanyi olina kubeera Santon kuba wali safe. Santon tupakinga emmoloka n'ogireka wonna woyagala nga tewali muntu agenda kujjako butaala. Yeah. Bwekiba ye Santon yegibaita Santon gy'owangalira osula sente zo wali wangi akuyitako nagamba ondi nno osudde sente zo nga mutwalo gwa landi tekisoboka. I'm telling you wangi naga sente zo ozisudde ezisula Jobaga mu site wasire wali Kampala musani Jobaga eringa Kampala mukugerageranya buli omwazi nabaka maze okufuna naye era abantu bonna bafunyi. Santon omuntu asuula sente omutwalo gwa landi wali nazipiiki nga nagamba please omutwalo gwa landi ze milioni 2 ezawana ndowooza n'okusobamu katono. Yeah, approximately milioni 2 ezawana ozisuula omuntu Santon nakonagamba osudde nno sente zo wali Santon egye baita Santon City gyewangali buli muntu kyalina okwagala okubeeramu. Amazemu banga ki mu Santon? Nagenda mu Santon was if I'm not mistaken 2016. Yeah, mukusooka nali mbeera Johannesburg, that side is the place called the Legends Park. Near Rosette Niviro. It's just side Omanyiyo wabeere nnyo abagwira gye tusinga okubeera gye natandika omanya ebyokuyiriba. Sije Lucky Dube gyava? Oba gye baamutira actually? Yeah. Bamutira Rosette Niviro. Gye wali n'ovaayo? Nenvaayo. N'oyingira Santon? Anti bw'omanya bw'oyingira Santon ebbanga olwo liwanikiddwamu katono oba olinnyelinnyemu ababitegera buza alima wali akimanyi ekyo abajjako gabaya alima kalanda lugo abajjako ga that is big. Yeah. Alima wali namuwa erinnya eddala bamuyita big sponsor. Yeah. Big sponsor. Ate is a cool guy. Very good. Ikasa omugamba nti ndi muyimbi mata kubuuza oyimba bulego oba oyimba oli muyimbi nti jangu Alima wali is a big guy. Big up Alima wali. Santon ono bw'omutunulira alimu bannayuganda nga bameka? Si bangi nate kisuse kubanga si kyekinu kyonza okugamba nti ngenze kubeerayo. Olina okubanga maze okwekakasa. Kuba Santon olina omuntu agenda okusiimula kumoloka kugipolishingako ngenkuba yadde yagitonyeeko. Toyinza mu abakiyita batya landi 2 naza appreciating abata feeling comfortable. Omwanga landi meka? 10 asimuddeko busimuzi olwa landi. Kitegeeza kinti ekifo kyo bwe kibeeramu oli ready okuspendinga. So go spendinga 120%. What can I do? I have to spend because I work for that. Tulina muganda wange Dickson Buwembo Neymar King of Life. Awangalira SUUDI awo mu Maserengeta. SUUDI Africans okongera ko SUUDI Africans. Awangalira SUUDI Africans wangalira awo ne tulina tunyumyemu ko naye. Okola ki SUUDI? South Africa ngabo manyi ndi musician nejukan sosola kutuka no sosoka kubeera musician. So natuukawo nga waliwo obachita batanga waliwo studio nga y'amaanyi. Jukira nze nve Uganda nga ndi mulungi mukuba ennanga mukuba bass guitar. You heard my point. Kati bakyali ne bammatira
ngabona gane bondinga mu nabantu awo mukubamba okulyanga mwana nyine ebintu ebirungi ndowooza samanya nnyo ne banjagala ne walusubi bacha Dion Records ne yali ekyali very lower ya muna Uganda munaffe kati ne tubanga tutandika okukola fena abantu bagalo bakubira mu gita ne nkuba mu gita bass gita kati nembera naye mu production nejuka mbobo eroli waka oli mupya bosoro bochusa tugenda kola mutotyo kubeera kwa studio yali amanyi kati awo ne wabaawo chali wange bambi atova mu nsimu no bamita Emma yafa nangamba nina team yange bagita Emma simani chinzo kumva mutwe katono kachirude mwaka banga katono then nemwegata kontandika kola okuyiriba okola emirimo nemujjako idea ekiringa akola nga yamba abana Uganda bokka abava Uganda nga bazze bambi bacha safaringa okufuna impapula bacha safaringa okubeera nga abantu ngoma yensi jogenzemu ogigwamu nga tobitegeera yebe yali ayamba kati nze nembera nga muyambako bampanga yo sente bengenda ku studio bwenyongera mena kati nze ndi CEO wa studio eyo nzo mukuba CEO ndi number 2 CEO kakati bweshamala okuggwa abambi awo amazina tuvaako ku maaso najja n'okujja okuzika naye najja kuzika just nenzirayo tuli ne Neymar King of Life yes. aka Dickson Buwembo aka South Africans aka 120%. Okay, alright. Kati studio yo gojidukanya bagita batya? Bagita Dion Records era mukolera ntagulula mwe twamukubidde mwe twakolede voice mwe ngoma mwe twagikubira then tutekako chaliwa from Digibawa na inateka mukama bawa mumanyi wakabinyo yeah. So kati okutwaliza awamu mu kupushinga project je mwakoze ne Palaso project zange not only one project but bomanyige bya music ibla tosobola kugamba nti Tadolo. I have a lot project, massive videos. Video ya ntagula mwajifulumiza nayo. Yeah, yafulumia. Mwajikoledewa. South Africa. Sinafuna video ya Uganda. Duache. I have 7 videos, but both of them in South Africa because Ndimu Uganda now is 2 days I'm here. I'm very fresh. Yeah. So wanosubira okolera oko video Kampala. I like it because you know Limba lwa Kabaka. Oh, that is good. I'm a Muganda person. I have to representing my kingdom. I love Buganda. Kitegeza kinti nyino kola ebiwesa saba. Oteko kola yoko project ye Mengo. I have that and Lulina Limba lwa Kabinyo. So logenda do shooting ira Limba lwe Mengo. Yeah. Olwo Buganda. Ndi musajja wa Kabaka yadde muziki ngokubira SUUDI yenze kikonge kya bene neyima buwembo why I say Masaka. Yeah man. Masaka ovaawo. Mbabo batuzika bayitayo obuyoga mu kibinge. Okay. Bekutula ku Masaka yali Masaka that time. Naye kati bagita Bukomansimbi. Oh, Bukomansimbi district. Yeah. Eva Honorable Kayemba Solo. Ndowooza naye nga nze ndiwe oba Kayemba avaludayo watu. Bukomansimbi naye nerabidde onenga we Bukomansimbi manager wa Chris Evans Rema. Amumanyi Ugayo no naye wakabi yino kubanga omanyi. Era big up Honorable Kayemba. Ugayo wakabi nnyo. So Masakono wavaayo dio kuyingira city. First time okusomoka Lwera wasomoka Dirwera. Nsomoka Lwera I was 16 years old. Memba said mistaken. No fata ekibuga. Nemfata najana nkumbi kustera awo gasi byangu ebindi bikunyumiza maani stories zali mpanvu nyeze sijaze kwa today ejja kuba gundi ndala so nemvayo nenganze mukyalo sije nalimbera that time naberanga Bwala Masaka boma yete Bwala waliwo Masaka Sek Aga Khan esomere watu wagwale bagana Mungu waliwo amitanga mzee Duncan Chibaya bambi yafa era bera UK guy yanyamba nnyo yanjagala nali nsambo mpira nganzanya n'emizanyo gine gya Katemba twali tulina ebibine e Masaka kati nganzanya emizanyo gya Katemba ne kyali wange manager wange nobola manager wange kubayita Ken oyituludde nnyo bwe twazanyanga emizanyo mu bibina special talent zaliyo waliyo nenga I was young very young nenga banyamba
nti bwe nfuna yakasale ne bansinikako ku ssomero naye ng'omanyi omuntu wa talenti ate mbugenza okuzanya emizanyo abaana bakuwagira ate ogenda nga bitutawaanya nnyo nnyo okusoma ne kubeera nga bantu be bannyambye okusoma kuba maama wange ntata wange bafa I was very young that time nja bikuwaako ebyo so n'oyingira ekibuga wano ovaawo otya okugenda e South Africa? I was 2010 November. Waliwo kyali wange bamuzaala waffe kumpi gye nzaalibweyo mu kyalo kati bamugamba abantu nti mbeera najja nankumbi awo naye twali twasambanga ffe n'omupiira nga banjagala najja nantabbiramu nangamaani South Africa kikola ABCD wara nantabbiramu byantabbira ne tugenda e South Africa man. Okay, tuli ne Neymar, King of Life, Buwembo Dixon. Program ya fene teba musente aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall, Airport Road UAE mu Abu Dhabi. Bakugambe kintu kiri kimu ayagala okubeera barista jangu bakutendeke. Of course ne Kampala wano najja nankumbi baguddewo ettabi bakwasaganya emirimu gino. Bulungi nnyo. Atenga yo Gandhi Hardware Store Entinda ku Reed Complex. A19 ground floor ojja kubanga basanga baleese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. So tuli ne Neymar. South Africa omuwangaaliddemu. Okuva lwe wagenda e South Africa, wagambye wagenda mwaka ki South Africa? 2010 November. 2010 November. Paka olwaleero wetuukidde wano wakadde Uganda emirundi emeka? Guno gwakusatu. Mukulaba okukwo buli lwogenda nodda Uganda ogisanga eri etya? Ekyuse edda mabega yakomaawo egenda maaso kiri kitya? In terms of development kyendaba mu Uganda really tosobola gamba nti eri kyekimu because Uganda ebizimbe abantu babizimbye I like it baplaninze ebintu byabwe only something I think is not work well kati byendaba ogamba somewhere nti wenalekanga ebinya bisuka kati binene nnyo potholes kati ngayo jembere najjana ku somewhere really yes ane ngolaba abantu balinayo ebizimbe byama balina amamoloka amanungi naye tebalinayo bayita kuyingirawo kyendaba nga ekikyama naye ate kyerere kyunyi kyenalabye balina engudo zebatuzimbe tubadde tujja ku airport I like it okusasulayo kakatwaka katono that is great kuba naffe gitubeera tulina tollgate bwita mu tollgate olina okwayo sente you get my point kiyamba enkulaakulana I like it so singa bakola bingi nnyo ebyo nalabye ne wano mu Kampala bagambye bazimbye flyover nze ndi musanyu kwanda ba traffic jam ajja kugwawo naye really Kampala ako yaibula ovuga emmoloka kati nze kyali wange ntambula naye namu obuzibu bw'amaaso kitegeeza nyina okwevuga nkowandi naye oli badde otulesa otula ku steering noteka wali essimu ekyo wayalinga naye mbanjogana nayo ibula mbanyumira kuba nnyumirwa emmoloka nse yabuseera sisanga kukoowa noba ŋŋendawo oba Cape Town obawo naye wano yes South Africa muvuga mutya kaweweevu tunazaako bunazza ku masimu obeerako kuba katulaba nze mane headset simu nenzi wayalinga bulungi seetaga kukwata simu njogera bwogezi na muntu olukuba ibula yeggwe nakulabanga nkulaba tonyumya stories zaffe network ku muzuli kweri wano ovuga otya wano emotoka etambule wanje mu dakiika 10 wamaze okubanga okutusa omugongo I'm telling you. Extradigest mugoba nsonga tuli ne Neymar King of Life aba Santoni wali SUUDI Africans ndogede bulungi goli wakabi yibula oba wasomerawa oyo tiche yakusomesa gyo walaka gwa musomesanga oyaddanga mu kigambo nakyo galuddamu gwo musomesa ogambi wane moto ketambuleta wano ate South Africa moto ketambuleta no sasa tollgate yo ngoli musanyufu obeera happy kubanga tufunye mu yibula na naye bakikola batya okubanga enguudo zaabwe ogira bugizibu plan program
fe twafunamuko obuzibu ate si kyangu kunnyonnyola omuntu n'akitegeera nenze nkakasa tekyava nnyo nno na ku bukulembeze nti oba obututwala ku byasookera ddala bifo byaleeta obuzibu tebapulaninga nsi eno nze bwe nfunayo sente zange nenzijja nga bagamba njagala gula wali era nga ngulawo nga nzimba kyenjagala South Africa bazimbira mu plan ne gye balanga land nti ngenda gula waliwo land gye batunda ekitundu kati Uganda ndazali kyeki kifo gye batunda ebintu baziranga kuba bonna biri programmed by government wano tujja kuteekawo mall by government wano tujja kuteekawo kino by government wano twetaaga kino by government naye kati sawa zino n'omukulembeze omusasiro omuntu yena akola ekintu kino toyina bw'ojja kugamba Ibule yazimba wali ennyumba eno gamba tugenda kutereeza mpaka ya Uganda ajja kugamba wacha wewe nzalidde wana abaana nzise wana gonde okitegeeza kunnyonnyola kabizibu nnyo era nsaasira abantu abagenda okwanga batukulembera myaka egijja kuba bana Uganda bakozi abali Uganda n'abali ebweru wa Uganda space abali ebweru wa Uganda kambogerere kwamba manyi bagagga nnyo tulina sente bro tulina okubanga omanyi watuzikola netukola ki netuzitereeza bulungi naye kati saasira omuntu yatereza ebintu ebyo byonna byonna alinamu n'amalala ge ne sente azirina kati atolesa omukulembeze ogwo gwe buli agomatira omugambye twaka tukole Uganda ebiringa South Africa kanokoza yakala ka Uganda ebiringa South Africa jagamba Ibula we yazimba wali ku sente ze yatuyanira ku byeyo gye yali South Africa twakala okumenyawo ate bamuli kuba mugambe nomugamba sente tugenda kuwa bwezi ate nga za kusuubiza tajja kikkiriza ze wo ejja kuba wo oshagere government ino planning kati impose kukola zi fly over everywhere wabula nekirala buno obugudo nga buno kubanzizi ngudo zenda zitambuliramu ne mutambule moloka ngendala zigenda South Africa luba lugudo na lumu ate nga lusingawo kuba line ziba 4-5-3 you get my point ngate mulala mugenda mwekka n'abali eri ne badda mu line zaabwe 4-3-6 you get my point kati wano kituwa obuzibu moloka zijja zetunuddemu obwa boda buzze kutunuddemu buli kwa bukimu osanga tukutuku amazana tufuze tukutuku Uganda ze tukutuku era nze nsaasira abatukulembera kikuyisa kitya kimpisa bubi sorry kubanga nze ntambudde mu mawanga agenjawulo it's not only South Africa ntambulira nja kuwa program about that nga sinzira South Africa not Uganda naye buli wotuuka ensi gye baprogramminga mu butuufu bwayo teri mu mpaka tewali mpaka bino nze ndabaona mpaka tugenda ko tebajja kuzimbawo tebyakotegede biri si bya mpaka kwa government yabipulaninga ate nga bituufu era birungi ne waliwo omusagaga nya ku planning ekintu kino ate nga kituufu yanadde kituufu naye nga tekijja na kuvaayo naga kati kyokola ko ibe niba tugenda jimenya wali tuzimbe woyingire amini tuzimbe tutekawo amamoloka bizigenda okuyita nakuzgesere tugenda zikuwa nozibanje emyaka 15 okitegedde buli batazikuwa nazikuwa ate ngo bakoleka ku street kati mutayinza kikizo kyonga nti ejja kuba wo omukulembeze yena alibeerawo baaliwo oyogedde ku kutambula travel obadde mu nsi kinansi tumenyereko ensi zotambuddemu ngezeke Nigeria baddeko eyo mu katundu bakaita Kanu okitegedde Kanu kiriwa oluvaamu Abuja anoyitamu kuba musabeerayo nnyo nengendayo ngoga nti ngeze nyaba chali bange bakwano bange babeera ba IK ngenda nabo kati notukayo nti olaba Nigeria ekyusizaamu ate kya Nigeria neneko n'okusinga Uganda naye ero ogiraba nti era ewunya kyenyiza okuga fatukita kuwonya ndense ewunya oja nengola teba fine nze nyade ntambulawo nesanga kyali ngabadde obadde ali abikinga biri mu buveera nabikwata nabikasukeri katona bikubene ndabirwamu emoloka ya nengamba what is going on here in Uganda man sisobola nze okwata obukwasa akantu bweka obali envu nga nezijako ekikuta nenkasuka mu windo nenkasuka mbanda abandidde mu nsi yange olwokwe kuba bali bankinteekamu nyina okunoonya we wali you've been to Nigeria Kanu where else obvious Abuja and Kanu ebyo manyi bulungi kwa yo mwana ngenda naye bamuzala Kanu kibanga bona abeera e Kampala ngotukira Kampala kati Lagos no mala ate nogenda tugeze na bingo yeah. So which other country have you been to? Nalike Denmark, nalike Sweden, nalike Tanzania, nalike Kenya. Bano kuba neighbor bana abawano yeah. Chenyiza kugamba ndoza mbasera bidezeza no nalike Zimbabwe, nalike Zambia, nalike Lesotho mbadde nira bidezensi
ezo naziri kale no ogenze kola je manyi kintu kisinga obukulu musimu sakubudde nnyo nno byenkola nenja bikubulira mu butufu bwabyo kankwaka katonotono byenkola nkonectinga omuntu yenna oba oli mu Uganda oba oli mu Malawi oba oli mu Zimbabwe oba oli mu Ngereza oba oli mu America oba oli mu Nigeria kasobera otukidde kampani yaffe bagita timu Kawumbi timu Kawumbi neyo timu Kawumbi nga njiwulira Kampala wano yakatolubwamu tembale sijimanyi Kawumbi nga alina timu Kawumbi nga ajijjawa naawe tasobola katokola timu Kawumbi tasobola tebakulimba nkulage ndaga ku timu Kawumbi katuluba mayanjo zadda abange amukulu kato tabwe kujidde no timu Kawumbi come on man katuluba ina timu Kawumbi yes abasajja batuwulira naga kasali sausaka naye kanchikolere wano ne katolwa mangana ali mumanyide mu bya theater so mekigambo kino wansi hashtag ekyo mu bbulu wano kigambo kiki Lubwama kato Lubwama yakola timu Kawumbi nanzo kwa yakyamunyumira yakira ndoza kugundi zange yiye okirabye kigambo eri registered timu Kawumbi nkyabikulaga ekirala kino kigambo ki wano kato Lubwama yetereze kino ki nkirabye timu Kawumbi banna kino ki nkyakulaga buli wenkulaga ekigambo ekyo nkulagira kaani kino ki ate kiba kirungi kankusese wuneera timu Kawumbi katoba mabaya wuneera timu Kawumbi I see anko kato timu Kawumbi wuyo timu Kawumbi katolubwama naye ate kirungi nze banjagala nnyo enkulakulana nze sina kintu kyendaba nkirabamu obuzibu kataba anko kato bwaba yakeera enkya n'awulira oba nga awuliddeko nti waliyo timu Kawumbi esaba mwe mutambuze kato oba alina banene bamubbirako nti waliyo omusajja alina kampuni ye bagita timu Kawumbi n'agamba naye kankole timu Kawumbi kuba oli kirungi kati esobola kuba branch yange era ajja kujja ntukire twogeremu then twalenge kikwata kyokwasaganya kijja kunyumira nnyo I will be happy for that. Gismal Beauty Parlor entinda opposite Middle East Restaurant bakola pedicure bakola manicure basala enviri basiba enviri bakola makeup facials byonna ebyakabi babayise ba Gismal Beauty Parlor bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Mombasa bagamba kino kiri kimu nti bekwate buli kimu kitambule bulungi babayise ba Sun Cargo Shipping Company tuli ne muganda wange amanyiddwa nga Dickson amanyiddwa nga Neymar original name Dickson Buwembo King of Life yeah man so timu Kawumbi yiyo original timu Kawumbi wajirije saringa worldwide wanji munsi yonna wajirije saringa munsi yonna everywhere so Kawumbi kitegezaje Kawumbi nachala kwa cha Luganda okakasa izi Luganda era muzo akubira abana bange abakola marketing nakuba tugeze nakuya Shareholder namugamba hello is me Mr. Kenny I'm speaking to Tim Kawumbi shira na damwata we are Tim Kawumbi shira na damwata yes this is Tim Kawumbi kati yebo asolo kwagowera kwa muganda naga Tim Kawumbi onaga no I'm looking at Tim Kawumbi nengo ngabe na government njagala nnyo bwakabaka era njagala nnyo Buganda nsoso waza nnyo Buganda nsoso waza nnyo Buganda kuntiko Oluganda yaman so Kawumbi kyeki mu luzungu Kawumbi kyeki libula go asinga amageza ochimbulire akawumbi kuba kubale sente nga nyingi nnyo nezibanga mmeka kubanga muzalandi zibanye zagana se amanyi zibala era gulo wadde bampa sente no omuntu sente wali wakise ekizike wali nagamba mpaye zika bategeza anti uli ekyetano emitwalo 5 ezike waya gwe mutwalo ekinyanya kyekyebiri nesalize mwogerera mu nga nyingi because ekinyanya lwaki bakiyita kyebiri because noti yebiri eri red in color nenyanya bifaanagana kati ekizike ekyetano lwaki bakiyita kizike kuliko ezike chimpanze
eyo gorilla chimpanzee kati mbuza mukwana gwange Ken manager Ken mubuuza mwana oli ansabye zike nendimuwa nangamba mwana kyo nanga nimugana nadde simumanyi yaze kumuluka nanga mpaye zike nemubuuza zike kikinanga nti zimu sente nenkera musenze mwadde mwezi papanga oli kechizike nendimuwa Ken nangamba otuse bana bajja basaba nimugana ate kikinangamba owadde omwana sene pitirivu nnyo nembuuza mengana mtwata mga aketano kavaamu sente kali mu sente nga mmeka wano nangamba nti aketano mbuzo gambe wasambadde okubera Uganda before guno mulundi gweze na December 2013 nembadde lunzija chiyibula watagwan ilibula man kakati bwe nasemba yo kujja kantumire ka abantu babiri ndumirako Keith Kanabi ne Daniel Mugoya balabanye show ya fa. Oh, that is great. Thank you so much. Mu keeping okubera ku mugoba nsonga ati Neymar naye yabagwiridde. So ogambye omwana wamuwadde ekizike kati bwe mwezi Ken nakubawo mulanga sente zabadde nyingi okuwa omwana w'okukubo sente ziba nyingi nyezo naye ng'omuntu ziyinza omulema okukozesa. Baba baana bato bano kwanze nanyize banabuziza Ken ne mugamba sente eze kizike mitwalo njiringa mmeka nanga jiri mitwalo 5 nengenda ku gogo kebera sente zange nagenzo kulaba nga ziringa mulandi bibiri. You know my point around there was not bad man. Sasa kana kenza dinga landi bibiri nabade ngenda muwangala andi bitanu ate yongeze mbongeze singana tegedde naye nze namude munayira kizike sachifudde ko kasala musenza mulimu ekizike nemwezike no mocha oshegede tuchita kuocha nemoche zikeriye kakati kwate badde bambi ayayanira ni ate manager wange nanyiga nga ogabye zike ati bala bana bato ezike ngaddeni bana batabo ne that ate tunabajjako kutya ku ngudo nga tetubawa sente zibamala mitwalo 5 tadda katoza yakomye oyo wete yakomye oyo agenda nako yalumaze tuline king of life man Neymar tisini ya junior Neymar Kabaka. King of life. Kitegeza Neymar Kabaka. Alright, tubade tuchali ku kigambo kawumbi ziba sente mmeka muza Uganda. Buza manager Ken yajo kunyonyeyo kwa yakulide bya management. Kubale byakawujuka nkugambye ko kubiye kizike. Ekyantuse ko kalisaka najo kwogera ejo kyakibuza manager. Okay. Man. Okay. Tuline Neymar muyimbi. Neymar ina organization in South Africa bajita Team Kawumbi. Mukola mirimu check exactly. Is not even organization, is a company. Is a company. Yeah, Team Kawumbi. Tuyamba omuntu yenna ngulina sente zo yibula. Baye bakola sente kalaba moya asolo kujja natambula kuna je South Africa naga mama I'm a billionaire in Uganda. Nensi yange tempa mu respect ate nembera je tambulira. Billionaire yabati olwo. Babilionia omuntu asobola okubanga aweza kanjoge musente sasa kazemmanyi okitegedde omuntu ngoyina 1 billion rand's money kitegeeza ki iwe billionaire ngoyina 1 billion ya rand kitegeeza oba billionaire okitegedde abaana wano we bali wano n'abamu nno bakyali bange wana Uganda ngayina billion rand ngayina 3 semu najja natukia timu n'abakubira essimu nagamba ekiriwo nti njagala ku investinga sente zange mu South African properties kati fawe tujingiriramu etulaba good agencies okusobola olire tumuconnectinga ku bantu abatuufu tumukolera paperwork gwaba yetaaga ku nsonga eyo okusobola okuba agenda kuba investor from Uganda mu South Africa ntumugamba kati bagala properties bagala byaki tinze netage nyumba eyamaanyi like njagala kuba ba hotel waneta kugula land tuzita land eri kati ngoga njagala okugula ettaka mu Uganda. Let me put these things in Uganda. Njagala okugula ettaka nti ettaka lino njagala nga kuliko hotel chokola kangambe Serena kwa we tuli na ibo bane tuli ku Serena kakati noga njagala gule nkole hotel nga bola ba Serena juka abane ne problem zine za Uganda nga olowooza ku bya Serena ngebyo kati wajja ntugamba well kituufu Serena etudde ku bunene ki nga joba abuza aba Serena nga tumanya eyo ettaka we ligenda okubeera ate nga wagenda ko waliwo value je yetaaga okufuna kyagala kuba juka ate boba muna Uganda gontuukiridde goba favored lwaki antuli muna Uganda
nyino okula kwanya Uganda nagambe ni musajja muganda okula kwanya Uganda n'Obuganda mateeka akugaba mateeka sifa yobo oli mulango sifa yobo oli munyankole sifa yobo oli waggwanga kineka songa nti I'm from Uganda muna ine oba tomanyi Luganda you are my big brother or my big sister bagamaye kiriwo nti katono muna Uganda ebyo kati siba sikyetaaga kuteeka mu Basheila ba Josh basera kuteeka mu abo no ochingira direct nga kati nze ngenda mu nsonga eno kono muna Uganda nga tutambula bwaba wazze nga tutambula naye bwaba tazze nga nsoka ntambula nkola okunoonyereza nga katwafunye ekifo nga kirungi kiri legit ne government yekimanyi pepa wakatwamumala twamukolera yenna okuba nga investor in South Africa nga tubiteeka mu ba lawyers ne ba agent obvious nga tugamba nti kati omuntu ono ayagala ekifo kimalawo sente za South Africa ekyokulabako miliyoni 5 eza rands kati naye kusinzira ku byagenda okukolerako plan yonna ejja kumalawo billioni emu you get my point kati South Africa ina big opportunities omuntu agule wantu wa miliyoni 5 bakatingako off 15% bwo gula mu cash bakugirako 15% kitegeza kikati balamu ibola ng'osasula eziba zisigaddewo ate nno bw'obanga pepa wakana tumukoze nga bwemzi bwe mumanyi bwe tumukola mutufu bwawe oyinza n'okuwa half of that money ndane bango waayo mu kibanja mpola. Okay, land policy ye South Africa egambe etya eri abagwira kyenkugaa nitukolera paperwork era kyenkugaa nti olina okujjanga investor singa oyagala ku investinga sente z'omu South Africa osooka kumanya kiki oyagala okolayo yo system yabwe y'ettaka egambe etya ku bagwira egambe etya kuku owuninga ettaka oba n'ebizimbe ebikalu. South Africa is a free country. Ekintu kyonna kyotaddemu sente zo ng'okiguze ne sente zo nga tokibbye ng'era oyise mu government is yours. Ate era bw'omala okukola ebyo n'obifuna oli wa ddembe n'oku-applying ID and everything n'obeera mutuuze wa South Africa. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Dickson Buwembo Neymar, King of Life, Ava South Africa, Musantoni City, straight wawangalira. Njagala kutumira ku bachali bange Siraje Cape Town, Siraje Johannesburg, ntumire promoter Mikidad, that is Ali Cape Town. Producer Deo mutumireko. Producer Deo mutumireko. Njagala kutumira Mukabya Junior. Mukabya Junior na yali akuba no. Aine ngoma za kabina ebambia. Aina show Cheyo Summer Fest. Era nzo mu ku fest yayo. Tebola berandi wano That is very good. Yeah man. So nja kutumira Don Abu oli South Africa onkwagala nnyo blood Joweria ali South Africa nkutumiddeko nnyo chairman Mubiru chairman Mubiru ate bwo tumidde chairman Mubiru ibula betopa wano ngenda kuwayo mutwalo ogwachi kankwegwa $1 gwenkwadde $1 omutwalo gwa okozesa ki temukuwa ibola banna mutwalo gwa $1 ngumwadde kukwesibwa omutwalo gwa $1 ngukozesa ki kati nawe yakwefula sente nga sudde omutwalo gwa $1 ne bagunziriza nga nnyingi nnyo sebo ntono ibula omutwalo gwa $1 gulimu sente nga mmeka omutwalo gwa $1 eza Uganda eza Uganda no sizimanyi zikyusa nnyo kyakubuza manager Kenny naye South Africa nkimanyi omutwalo gwa $1 gulimu sente za South Africa emitwalo nga 3 ejalandi omutwalo gwa $1 asatu 28 something around number siri mistaken okay awo bwe watyo dola ekola etya mu sente za South Africa eri etya edominatingamu ngabo manyi dola edominatinga worldwide dominating pound euro dollar sente kyesinga amaanyi kwezi 3 pound ya very big lwaki topa pound bale sijirina sagenze ko Bungereza nga zijja wano naze straight away from South Africa to here ate bobere South Africa dollar zitambula nnyo tuzitambuza oli worth $1 meka gwenga Neymar ekyo jja kubuza as an investor ozito wanga $1 ojja kubuza manager Kenny
Murandi ozito wameka. Buza manager Ken. Ibla mbako. Timu Kawumbi eno company yo elimu shareholders. Limited by guarantee, limited by shares, limited by what? By shares. Limited by shares. Yeah. Shareholding eyimiridde etya? Eyimirira bulungi. Etambula bulungi shareholding. Wow. 120%. Chokola ndi wana Ibla. Na Ibla wali bichi. Neymar. Wanji? Shares zino mu timu Kawumbi. Yeah man. Gwoyina mu shares meka. Anti yenze shareholder. Laka tunachimanya. Toseka vile bintu byadda. Shareholder. Keith Kanabi, Daniel Mugoya, Idris Lukwago, Wallace Kizito Azuli, South Africa, Australia nkutumideko nnyo. My brother Hamis mu America nkwagala nnyo. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala nkwagala nnyo. Neymar, today kucha shares. Oyina mu shares meka mu timu Kawumbi? Nina 55%. 55%? Yeah. Out of how many shares? Obvious is 100 choino kubanga omanyi. Naye kati nze nyina 5 mu 5. Kati gali ana mwe nchaina ko nchatunda yo share kuba ninawo nga like I have is it 15% in charge now? By the way katika njigate ku yange. Bwemba sera bidendo zakati nina 70. Nenga nchagala okutunda yo 15 that is 70. Yeah, kati nchagala okutunda yo 15%. Yeah, kuba mu kubashya orders bangade mu Nigeria. Abade mu nebitundu bimeka? Abade ina bitundu 15. Wabi mujeko? Mungeri emu bendala nti nga omanya abantu tukula nga benaga nange nava company emu. Yesajja kula naye natandika company ye ne wabo ate yali nokuba nti sawuka najita anaddaye waabwe naye nakola plan ngera benaga nti kato bwaba ina timu Kawumbi wano. That is a good plan. Is one of my branch from today. Ira kata ino kunonya kankubireko simu togere ku nsonga eno. This is a serious business. Kitegeeza ki nti kati mu Nigeria yagenze Nigeria. So mu Nigeria bade muna 15%. Ne olwokuba ebintu nozezza. Nende ebintu affe betukola nti be protected by law and everything. Singa agamba nti njagala withdrawing. Sekyagala kubeera mu timu Kawumbi. Ngate agreement ye mugamba nti after 10 years kwa tukola 5 years. Naye twatukoza ne 7 years. Naga kati nyino kola ki okukivamu. Tumwana nesa tende tumwa yali wa 15%. Twamwadde omugagadde munene nnyo. Ikatona ingene 25%. Ngomwebazaje. Abadde happen nnyo. Kyambadde kandi ntambula naye tugenda Nigeria tugenda ludda ate nga abadde mulungi nnyo ku bya paper. So bani abalaba ina mu shares mu timu Kawumbi? Abasinga bonna abala bonna abakolamu nga bana Uganda kwa bensinga okuba emirimu. Tebava abakozi bava Uganda naye bonna abasinga abalina shares bava mu different country. Ninamu mukwano gwange Malawi. Aina mu meka? Mukwano gwange Malawi sawa zino zali 10% mbasina abantu kati sinagenda nnyo mbitabo. Gwe twaze no kumya music ogenda kunteka abantu batandika okumbalirira. N'abawagizi banga bagenda okujja okumpagira gawe mugaga tugenda kola ki? Omala wa ina mu 10% omulala ina ki? Ibula soko ndeke bya business jakuza manager Ken. Here we go. Team Kawumbi. Yeah man. It registered in South Africa. 120%. Wow, that is Oyinako certificate of incorporation now ne certificate of registration tujirabeko kusimu yange anti ngabe na government nze nyina management era osinto ebisinzo okusula wana kira kanjaga kibuli kino bana Uganda bwe tukole Uganda business ekyokulabirako nogamba nti nze ntandiseewo okusimba pine tree ngwande wicha akulabirako kanjogere ku miti kwa tuli mu miti nga nze ntandise okusimba pine tree ogamba that is my business mulimo gwange kitegeeza kibwofa ogwo mulimo ogwo mye kakusasa kantu kamwe akasinza okunuma mu nsi muno nyine kifora katonza kyagala kiwulira kivoje sorry
ngenda kikugamba nze nali nkyabeera mu Uganda nagendanga nnyo kwakuna matata nga wanyumira nnyo wa Moses ne natuseewo Makindi ne bagamba tewali wakuna matata ne mbagamba you lie nanga teri wakuna matata obagamba otya ne bagamba you lie guys he's there ne ngamba no even he's no more ne bagamba yalaga nti yafa ne bagamba nti rest in peace ne bagamba kati kitegeeza omuntu bwafe n'ebintu bye nga bifa kati nagenzo kizuula nenze na kizuula dda ne nagenzo kukyekekasa kyabadde nga confirmation nentegera nti byaddala tebali omuntu bwafa n'ebintu bye nga bifa e Uganda kati nze nemwe emphasize nti Mukawumbi agenda mu maaso sina nsonga lwaki holding everything on my phone ng'ate nyina ababikolako ebyo registration number ogimanyi off head kati kibanga wonambuza passport yange nyimanyi mutwe nga njijja omanyi ebintu bye nina mutwe nze musician yawandika n'ennyimba abakinga n'abantu ntereka ebintu ebyo ebirina byenyizoga nti manager ku nitereka ekintu ekyo mutwe ntumiddeko Hamis my brother mu America nkwagala nnyo nange ntumiddeko Maggie Sweden ogamba otya nkyakabi nnyo Hamis nkwagala nnyo my brother antumiddeko no kyali wange wakabe nnyo ali mu America wadde oyogera ku America nyinayo kyali wange wakabe nnyo bamuyita Kawoya Vincent wakabe nnyo ali mu America omusajja ali best kalangalaawo akikuba wamaanyi nnyo yaman okay ali mu America ya naye ali best mu kalangala no kalangala ali best atekayo ebintu bye wamaanyi ddala wamaanyi bali ngamba era ngenda genda obirambulako kalangala yaman kalangala lya atanti otambulira ku mazzi nnyonyi tewali waba olikopita sisobola nawe amatonga atya nagendako edda nagendako ku Palo Gardens y'omwami bamuyita Mulindo abiri mu maaso Palo Garden ya Mulindo abiri mu maaso endongo oluyimba nga endongo ekuba kiki bankubira abantu bagamba ki abali South Africa bagala kumanya nga sikwata masimu abadde ki these days Tim Kawumbi era bamalo kati ngono ali mu kuba olumala nga musinika yakomesenga mugamba nti genda ku official line ya Tim Kawumbi this is my privacy kati ngagenda yeri ngechachimazi Idris Lukwago tuli ku extradigest mugoba nsonga okay yeah man one wetwale twatandika nerabidde ku appreciating you're smart by the way oh thank you Uncle Ibula era nkusaba if you don't mind ogulirawo ka abantu bakulabe if you don't mind nyino kikole ekyo baba gokisabi ekyo manyi no kikiriza ne mwana nga ate ndabika bulungi nange bade sikimanyi kyogedde nkikiriza bwati bwolabika bwentu bwendabika bro oli CEO oli director oli boss oli MD wa Tim Kawumbi oli ki kubitibwa ebyo byonna nyine ebintu bibiri nkwatirako na wano jango kwate nkofira ya manager Kennedy eriwo te kwate nkofira manager Kennedy ja kwate nkofira iteri bot toita mu kamera iteri bot manager wangu omulabye oyi wakabi nnyo manager Ken oli wakabi nnyo yeah man okay so oli director oli MD oli CEO oli proprietor oli ki ngabe nagambye nti ndi CEO ate nzeera it was my idea nze natandika ekintu ekyo kati ate jjukira nti era nze ndi model wa Tim Kawumbi jjukira ba musician tukola ebintu bingi nnyo kati nze face ya Tim Kawumbi okitegedde era kati nkogambazoga nti nze nkulira abakola mu Tim Kawumbi nze nkulira aba marketing nze nkulira kugamba ebintu ebisinga nze nebuuzibwa kusinga abawo kiganya ne kubya face ya Tim Kawumbi nga tebitambula bulungi tebakyatulaba bulungi nga ngenda kavile bakenda kwake kali akakyamu nga nkyusa nga nkola akalala baka nete Anthony wa Tim Kawumbi ate abala bagala okukyusa nti ate n'omusajja CEO ngero omanye bana Uganda tuli baka ogambye oli model wa Tim Kawumbi yeah model kati obera okola ki nga model face kati nga bonagamba Ibula tosobola kukola kintu kyonna nga tolinaako kiraga kakyokulaba ko mwana yansabye ezzike era ezzike liri ku sente ye modo wa ye mitwale ejetano mitwale 5 ezzike ye modo wa mitwale 5 ekyo kikirizo bakigana waliwo enjawulo wakati wa CEO ne proprietor
ne MD ebirimu enjawulo naye teba nnene enjawulo eriwo kubanga nti CEO y'omu ku bantu bezoga nti the founder naye kati abo boyogeddeko abamu basobola okujja naye bisawa zino osobola okufuuka okusinziira ku shares z'oba ogenze maaso ne ideas z'otuwadde ne tugamba okisaanira. On average okozesa abantu bameka mu tiimu Kawumbi? Tiimu yange we have 11 people per now. Tulina tiimu namba ngana nti tiimu Kawumbi we are 11 people. Era ne mukisawe bagendamu abantu 11. Okimanyi ekyo baako bakochi abakabala ne abayingira ekisawe baba 11. Abantu bano bali above or below the minimum wage ya South Africa? Come on. Abantu bano 11. Sikutegedde bulungi. Tonsekerera. Omanya chanze sa sentiment yali yezike. Womala wane emyezi 2 baba kutomezza. Agakatonda mungu. Era oyina okufuna omuntu akutomese essente eze Uganda. Emyezi 2 ngogabezike katujuka abaana bajja ku motoka bayitirivu. Buli bofuna traffic jam aba wajja oba musajja mukulu. Kubitala wonna. Wonna ku buli junction. Ne kabani nakasanga balaba kinyambyeko. Bo bansaba no bansaba busabi. Oli yangambye agerezike. Okay. Amane kubuza abakozi bo bano bali below the minimum wage oba above the minimum wage ya South Africa? Balina kuba below. Lwaki? Kubanga company yange first of all nti yabagwira twakagitandika wati tufokasinga ku ba foreigners abagala okujja kati obogera fokasinga ne ku ba foreigner kyobo ino kubanga ali kati Deiva like tosaga kwasaganya abantu at the same pace ne danto solo okwasaganya kina buzibu neche kati nyina ka South Africa babiri abakola Banansi kyo company ya South Africa bakyagala nnyo bulwoba ne company yo obvious no kwa mu South Africa okitegedde era nga bola kati Uganda ni Airways mwena tambulide nga nzija naye era toyagala bintu byakwekona ko wali oyagala direct flight they lie muzajja go watereza obulamu naye era ewe emirimu aba South Africa kwana badenda ba walingo otukolera check in era nga ba South Africa ngera aba South Africa bebakola ki be batula ku computer wali biti be bawazi boarding pass bla 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 yes kitegeeza kinti tosobola kukola company nebo mu South Africa mu Uganda ntawakoba na Uganda mishi kubanga be basinga okumanya nenga abantu bano bonna bali below the minimum wage. Okay. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanya tuli ne NEYMAR Dickson Buwembo King of Life kabaka w'obulamu lwaki naye kijja kitya ekijibula nawo kimanyi nti wakasinsinkanidde wakandabidde ng'ojje kwa nontadde mu middo wonsisinkano ina kuba musanyufu 100%. Oyina okunywa absolutely oyina okunya bulungi definitely abantu bebulamu beetaaga King of Life bebulamu betuno South Africa ani kati asinga okujoga ani kabaka we vako ne swage SUUDI kati abaana balina amavako wali kyali bamita manager Josh Serina omwanyi manager Josh abaana balina amabanga wali kyali bamita crocodile mumanyi abaana balina amabango abo bakabi bagayi big up crocodile and manager Josh abo bakabi abantu babero ne bagamba nti okuva muganda affe Ivan yava mu nsi eno mwalemererwa okuba okutuuka ku gundi ye mu yadi Ivan we yakubiranga ate kati twasinzeewo nnyo kwa tulina n'abayimbi ab'amaanyi nga NEYMAR Ivan big up Ivan oyo yali musajja wa amaanyi nnyo yateeka ettoffaali ku music w'omwana wamu na Uganda mu South Africa kyakabe ate yatuteeka waggulu kwa wabanga ovuga kwa police nakuyimiriza nojja driving sinasomako Dickson Buwembo from Uganda do you know Ivan Semwanga osegeteeza kunyonyola kitegeeza yatuwanika era big up Ivan bambi jali yafa nezali wakabi agezaako kwekolako ebintu bye nga bw'okimanyi boss lady bw'abeera naye yekola ebintu bye ni wamutawaana batuyamba nnyo okututeeka mu butala Ajat Zaituni nkutumiddeko nnyo kyakabi nnyo webale kubanga okwasaganya ensonga naawe wali wonna mwannyinange omulungi tulina King of Life NEYMAR musajja wakabi akwasaganya ebintu bye mpola zine engato za senemeka mpenga teno soko jimpe eno yokeno jimpe yokeno oli musende mmeka wano murandi eza Uganda zireke tozimanyi wagabye ekizike ngoloozo ogaba nusu 10 wano oli murandi mmeka
obuzibu oyinza okusisinkana ng'ombuliza ssente z'engatto zange oyinza okumbuliza emyaka gisukka mu 10 wakati zino engatto zira oyinza okuza mpya naye nazigula 2018 Air Force najigula 2018 naye Air Force eri different nti ogiraba eriko ball otegedde olaba bigenda mu maaso eriko ne LA Los Angeles Supreme Houston Rockets San Antonio Spurs si engato bagikubirako advert eno ya Bulango kati si engato gy'osobola okusanga nti buli muntu yagitadde mu bigere bye era mu Uganda osanga nga nzaagirinamu musasa katulimu nga babiri abalina ine engato omuyimbi gwe bayita Kasipanya University omuwulira mumanyi oyo muwakabi nnyo twazigula babiri ne batukuba n'ebifaananyi gwolonda jjako mukyali yanja bikulira zikulaga ne ziba order tuzi orderinga orderings waliwo mimbi wakabe South Africa waliwo mimbi wakabe South Africa bayita AKA yetazirina AKA yaliko yali wakabi that time munjukira bulungi bambi omuyayo yakubako n'akayima Diamond Platinum yaman mbajukira bali bakabi simanyi okubanga ntasobola kubanga agirina kuba engatte eno buli ajambala era nga naye bombuzizzaako tosobola kukama oyitale batakubuuza tuwe engato y'omusajja eno engato buli ajambala eri murandi meka ankimanyi kunyonya nti bonambuuza ebya ssente z'engato ze nazigula nze engato ze nina zozambala emyaka 10 nkugambye nagigula 2018 nkadde naye erabika nti mpya you get my point wansonga nti nze engato njambala olwaleero nenjiramu ojjambala weseyo emyaka 3 olina engato nga peya meka sizimanyi kuba nze ngabo engato nsobola gaba olunaku engato 12 ngogaba bugabi sikola janayambalamu nagamba njagadde gamugamba gitwale soko mukwate mukwate bana abaana bange kamano but storage Kingi NEYMAR kabaka yangabi okubira name Uganda izo bali mukujala ndindo na interview ndi ne Black tuli interview straight akwanko kutte kale mpangu contact omwana ide kweso okulabe photography beno la isebesa okay call me after 1 hour from now okay sure oyo Badiru bati omumanyi bagaye musajja wa amaanyi abadde agamba ki tabanga asaba interview ya online bati omumanyi abadde beberera mu ndakobera king of life adali mukweberera mu tutunulire emikuufu gino chain biki ndaba yonna Diamond abambye wali wonna nyambadde biki olwaleero manager Kenny nayambadde ki nayambadde ki ati kati ekizibu ekiriwo banyambaza bwambaza abantegekanga mwana ngenda okufeeyo gyemvudde olumala okunaaba nze nenyambala underwear olumala okunaaba nze nenyambala underwear kati ebiddeko sinze mbyambala sikiriza ate babayise we bandikomye omwana wabandi gwe naafuna ate yasanga bintu babikwatirira mugalange Hamisi mu America nkutumiddeko nnyo nnyo hamu nkwagala nnyo so girabo tulabe nange kantumireko manager Makezi be bategese ekintu kino ekya Cheyo Summer Festival Cheyo Summer Festival mwena abasama abakabi abali mu America abali Canada abali UK n'abali SUUDI mani mujje tugenda kikuba nti kiridingiddwa abasama abave SUUDI wano kati bino byonna sente nga mmeka ibulanga benagambye Diamond ndaba ayitiridde ibulanga benagambye tikyoyina okubanga omanyi ebintu byenyambala okujja kubona nsanga mu dduuka nga ndi mu kigula nja kubamanyi price ya that time obanga nzize kati ne busiripu tebabutereka mbaga musuleri gasiya kwane bibingwako sibijjukira you get my point kati bona nsanga ndi mu dduuka ngula ekintu soga nkiguza ko price mba nkyagimanyi bino ebintu nabigula dda nete bichuka tebifakinga you get my point nti yakabi kachitegeeza kinti si kyayinza kujjukira price saga kulimba batulaba yeah man okwata simu kikache eyo ate akamayino kubikola konda ati nesimu simba buli buli kumacha eno Hawaii P30 Pro eno Hawaii P30 Pro yeriko simanyi na kuma simu kiye ziliko nze bine ebintu byatuuka bampa kyenkwata bane anti nyina ba managers abantegera kalwa ere simu jajjo kugenda nakagenda mu ba mawulire nenkwata ya mawulire video zisalira wa bambi wala bukyali wange enviri Uganda South Africa zisalira musane mu kusinga okuya kabi bagita salon bagita burger bagita Bergman babasala enviri Bergman babasala Bergman yeah babasala enviri bali Mayfair nje bansala enviri ngali South Africa ne wano waliwo
company mwana yaita Emma something like that asala bulungi akolera wa Emma ali manager Kenya nzukiziza sichajuka ne boyita ebukoto side zaawo bukoto waina bayita wao omvubuko yankozeko guno muntu era mulaba nga bwe mfanana bwenti oyo mwana Emma asala akaviri kamazewo mekeza Uganda oja kuboza manager Kenya wabazeko meka Murandi kamazewo randi meka ate ngendera ku gogo ibula jibuze gogo ana tama na simu bajifudde ndongo oyo mutakubire simu ajifudde ndongo nano wawo iteke mu silence kaniteke mu silence tuje ija kututta yesimu manyo bajiteka mu silence andi bakuwampe ngeza ko nasoma muntu yasoma bintu abakisobora ngeza kanko iba kano kla silence ya anjitadde kakati abadombozachi Google jibuze sente Murandi zemviri meka ate saka kudda ku simu nga tuli mu interview maye kyaliwo ekyabaddewo omuvubuko bambi yansaze enviri yakubira no by the Uncle Palaso namubuza kandi agenda kunsala enviri nangamba mwana bamita Emma asala bulungi alina saluni akola ne mobile salons asobola kujanga no atusala fena era singa nategedde ibanda fana nengo aleka birevu byagala ibolo ngenda ita lero bencha singa tagenda alize naye ne mugamba na asala fena abali wano nabali ku kamera natutema kwanza yamaze naye yansaba sende masera de jali mtwalo 10 ne bambe okuba akola great work fe tukigamba nti akola obulungi asimwa chovola nze bwentambula ona oli bansaba sente nga talina kyakoze feeling bad niyo oli bansaba sente nga nina kyankoledde muwa extra so yasaba 10 n'omuwa meka 2 namuwa 2 namuwa 2 ayibulo boli bishi Dimula watagwan man why I say yeah okay Neymar tugenda kubanga tumuleka yeah man but Neymar tugenda kubanga tutambula naye yeah inshallah Neymar ngenda mukyazako ku kona thank you Uncle Ibra thank you so much inshallah tujja kukyalako ne ku kona massive kona ne Spark TV Friday tujja kukyalako ate nja kukyazako ne ku radio show jenkola buli kimu kitambule bulungi nnyo thank you obaka bo busembayo eri bana Uganda before we go obaka bango busembayo eri bana Uganda mbasaba nnyo okumpagira musically mbegayiridde nnyo mumpagire Neymar nyimba Neymar mu muziki ani angoba guno gwenkuba professional Neymar mu muziki ani angezako gwenkuba exceptional thank you so nti mbasuubiza massive performance thank you nze bwe performing abantu bonna buli wenva ku stage bachali bange bangamba wasigaza mu ka piece tunyweko baloza mumba njase ndi fire band nesaka kyero kubanga omanyi ne music anja kisa okay so I feel what I doing bobozi okulaba shonga bali balanze nti mulimu Neymar manya ogenda kunyumirwa nnyo mu Ugandan community ne mu music wa South Africa oli number maker mu Uganda community Neymar is the number 1 Neymar is the number 1 is the number 2 is the number 3 abala wana batandika mu number 4 South Africa no kutwaliza wa muri number maker mu muziki ngotade ko na South Africa bonna aba South Africa mbadde competing nabo nnyo lwansonga nti mbadde promoting nnyo on local basis when Uganda lozo li number maker Uganda sawa zino kwa ntagula ze one song now olimbo linzobanga ndi stand nzo yagala bato yagala kitegeeza kinti kinzo kubanga thank you tetugenda kubanga tusukaho njako baza Neymar buddebwe yeah man Neymar ngenda kubanga nyongero muchaza ku TV live interview yafe live so TV show wali ona inshallah kona get ready yeah, fire band mundine ibola kino kiba kigenda kibaberera kibinyo yeah man extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukaho njako baza Neymar buddebwe Neymar is my friend thank you so based much in South Africa nze nasanga yibola South Africa twasinkana and we had a good time with him nze kyesuru kwerabirako kyensingo kwagala asa wajja mu kamera ya kamba sese bwe naye yaniriza ibola bwenti watu kula musumira yagambira abantu Neymar is a big artist mumwagale mu following ibola keep that
Thank you so much, my very brother. big man. Oyagala abantu ate oyagaliza. N'okuba nti ebbanga lye nali SUUDI twali at the same page. Nga tubondinga bulungi. Njala kwebaza webale nnyo webalire ddala. Thank you, Uncle. Kyakabi nnyo. Tetugenda kuba ntusukka olunaku olwaleero. Chairman Moses Chibombo, nkwagala nnyo taata. One love, thank you so much. Ali Mawale, thank you so much for your support you give me always. Nja kutumira mikwano gyange South Africa omuli bangi. Chairman Kirevu. Bagala nnyo muli bakabi. Mama Hindu, muli bakabi nnyo mwebale nnyo wali okuba mukwasaganya. Chairman Kirevu no Mamelodi. Oyo gayi wakabi. Mamelodi Sundowns. Si Sundown. Mamelodi ekyalo. Chairman akulira abana Uganda babere Mamelodi eyo. Bamita Kirevu. Ero ino mukyalirako. Inshallah. Ayina style wakabi nyo bamita fat. Abona bakabi. Wow, that is very good. Kunyigira amapesa agakabi. Abagayi bakabi. Kale, no problem. Tugenda kubanga tetusukawo olunaku olwaleero luno. Njagala kwebaza muganda wange ono kyakabi nnyo. Wali wonna South Africa abantu beSUUDI mwenna mbebaza nnyo mwebale nnyo kyakabi nnyo. Kyakabi ddala. Yeah. Kana kantumireko kyali wange Shakibu ogamba oti azali mukwate bulungi. Ayo mwana kyali wange nnyo. Shakibu kyaliwo. Mutumiddeko nnyo omwana wa kabi. Yeah. Wa mulembe nnyo bamita Charms. Okay. Cham wa kabi nnyo. Isaac Cham. Shakibu. Mata Shakibu Cham. Okay. Wa mtawana nnyo. Bambi nkutumiddeko webale kweberera mu Kasha the Bank. Banange mwagala nnyo Kasha kyali wange talina buzibu. Waliwo Juma, waliwo Jeno Mezaya, waliwo Silver Dread na Makaka. Abo bagayi bakabi. Yeah man. Waliwo Jamex abana bakabi. Jamex muyimbi. Flaviana Nyombi. Jamex wakabi nnyo mwagala nnyo. Yeah man. Talina buzibu. Yeah man. Oyina abalabo tumirako Kampala wano bakyalibo. Wane Kampala. Sinza kwerabira mafiano Tornado tali Kampala ali eri. Ne wane Kampala nyina bakyali bange abakabi nnyo. Mwena bachali je muli eyo mwena muli bakabisinza bamenya ne mama lwe mwinza n'okunyigira naye mbagamba mwena mbagala nnyo bobanga omanyi era nga wali ondabyeko ngoli kyali wange wakabi nnyo. Okay, kale tetugenda kuba ntusuka olunaku olwaleero mbagaliza birungi birere. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulya, big up on yourself, muli basajja bakabi nnyo kyakabi nnyo. Tukwatagana nati omulundi oguddako omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.